kabangi nnyo bakyagala ekitegeera naye Katonda yakola ki yasalawo so gwalonze era mu congratulating Pretty Nicole for being a very brave young woman okuvaayo taking such a responsibility. Sure. Siri mukulu nange ndi mukondi yaabwe sinammakinga 18 nga njagala balongako ebigambo like it's a testimony on my side. Mwenali nga nina emyaka 9 nali njagala okubeera celebrity, nali njagala okubeera famous nga negomba abantu abamanyifu, abayimbi, abantu bonna betumanyi nga negomba okubeera nga bo. Kyampadiriza nnyo nafuna emikwano emibi ekikya Katonda ate ng'ewaffe nali nkulidde mu kyaki mama wange atya Katonda anjigiriza osaba naye nze nenfuna emikwano emibi olw'ensonga nali ndaba nti gina connection kuba liri abantu abali famous ng'era manyi nange nja kubeera omu ku bo basobola okuntwalayo nembeera nange nenfuuka celebrity. Naye I faced a lot of problems like nafuna ebizibu bingi netegeera nti nali sisobola kukola kikubeerawo nga siri n'abazadde siri na Katonda naye nebaza Katonda nti naddayo waffe ensoma mbeera bazadde bange ate nekyakimali njagala bagamba fenafena agali waneeno like abaana bato abalina okuddayo ku ssomero buli kimu mukikwase Katonda asinga buli kimu ate buli kintu kiina obudde obutuufu. Temupapa olw'okukola bw'oli alina kiri oba alina kiri buli kintu kiina kadde akatuufu kigira mu kaseera katuufu. Bayibuli egamba buli Katonda agenda kuwa ekintu mu kadde akatuufu buli kintu ogenda kifuna mu kadde kakyakatuufu. So tubeere bagumiikiriza tuyige otya Katonda tubeere abaana abawulize abaagala n'okuyiga kuba omwana ayagala okuyiga tasobola kukola nsobi ezimu obanga ze nakola kulwensonga nali njagala okulina nti ntegeera nnyo ebigambo byange muyige okutya Katonda ate Nicole, you can just stay there. We're going to invite our pastor to bless us. He's also going to pray for you in the new role that you've stepped into by the grace of God. Can we put our hands together again? She's a new ambassador for the children appointed by the ministry. Is it the Ministry of Gender, Youth and Gender? Officially, it is a new role. So this is a government official. And one of the things that blessed me is that she's preaching the gospel of grace. And children, the Bible says in the book of Ecclesiastes chapter 3, in his time, he will make all things beautiful. I hope you heard the gospel. The reason she made mistakes, even though she's a minor, she's before 18, she's not 18 yet, was because she joined the wrong people. And she never followed what her mother had told her. And she left the path of God. Today has been your day. Listen to your parents. Don't rush for anything. Everything will come in its time. Hand your life to God. And you will excel in all things. Amen. I want to pray. They requested me to pray for her as a new ambassador for the children. From the Ministry of Youth and Gender,
She's appointed by the ministry. And children, I'm going to pray for you as well. So you're going to stand up. And I'm going to ask everybody to lift your hands towards the children. My Father in heaven, I ask you, it takes the grace, the supernatural ability to do what she's been commissioned to do. To be an ambassador to our generation is not an easy job. But we ask for favor. And we pray that you open up doors for her to reach out to as many children of Uganda as possible. Let the light of Christ flow through her into all the dark places. There are children that are desperate. There are children that are seeking for help. There are children whose voices are not heard. Let her be the voice. Let her be the hand that's going to pull someone out of a very, very low place. Let her be the help. I bless her. I bless the works of her hands. And I bless her studies as she's gone back to school. And now we bless the children. All of you children, we bless you. We bless you at the house. We bless you at school. We bless you as you go in the playgrounds. We bless you in your studies. We bless you with the ministry that God has placed upon your lives. We protect you by the blood of Jesus. We protect you in all things you do. Every place you go. We bless your parents. We pray for your provision. We pray that God will make you the top of the nations of the world. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Now we're going to cut the cake. Oh, it's beautiful. So you don't go back. You come back, you're going to help us. Okay, children, we're going to cut the cake. It's so beautiful. Somebody crushed it. All parents, I ask you to register your children. We're going to have another service next month. I want all your children to participate. We shall give you more time. Okay, abantu abalungi amanyi nedowooza Jonas Entongo manager ate nate ku mutugafu mungazo gwa TD Files gwe naye akatwenga ogenda ddala mu maaso okubanga ate osubscribinga ine simple ebirungi ate era n'ebyesanyu. Olunaku olwaleero twegattiddwako omusumba Pretty Nicole kw'ossa ne Tamale Mirundi Junior. Tuli wano eno ku church. Nicole alabiseeko okubanga ate engeri gye yalondebwa okuba ambasada w'abaana azze okubanga ate abaako n'ebigambo ebimu byatuukiriza eri abaana okusobola okubanga ate abateekateeka okudda ku ssomero. Kantandikire ew'omusumba ssebo buuza ku batulaba. Abatulaba n'abatuwuliriza nsanyuse okubalaba era n'abo abanaatuwulira Mukama abawe omukisa tubaagala nnyo. Amannya ago ssebo? Amanya n'eddoboozi eze Moses Muwanguzi Kitiibwa nviiridde ku Jesus Revival Ministries International. Ndi assistant pastor Bagudde, associate pastor w'omusumba Neme Kitiibwa Kyambadde. Wano church yaffe wano Nsala wetuviiridde ku Millennium Hotel naye ng'obuweereza bwaffe buli international buli mawanga ag'enjawulo ne wano mu ggwanga lyaffe Uganda. Era tuli basanyufu nnyo okubanga ositinga okufuna ambasada w'abaana Uganda Pretty Nicole. Nsanyuse nnyo okumulaba. Olunaku olwaleero yala tutandikira awo lwaki Pretty Nicole asaze okubanga ate mu hosting okubanga ate abako n'ebigambo ebimu byawaayo eri abaana? Ndowooza buli muntu ng'akula abeera n'olugendo ate mu lugendo olwo mubeeramu kye bayita ebintu ebinspiringa eri emiti emito ogiddirira. Kuba Pretty Nicole awadde obujulizi bwe
n'atulaga nti okukula kwe waliwo ebintu bingi yayitamu oba emitendera mingi egy'obulamu gye yayitamu egyamuleetera okufuna emikwano egitamugattako ne gimuwabya naye ate mu lugendo olwo ng'akula n'asisinkana Katonda nti mu kirungi yalina maama we eyamukkiriza mu kkubo eggulumu nga bayibuli bwegamba mu Ngero 22:6 nti ngenda kyogera mu luzungu munansomera train up a child in the way he should go nti ne mwana aba akuze talirivaamu kati Pretty Nicole wadde nga yali muto maama we alina ensigo bye yamusigamu kini bwe yakula wadde waliwo ebyajjaawo ebyagala omujja ku mulamu naye eri ensigo yasigala ebala mu ye kakati tumulaba ng'akomawo ng'ate afuuka ekyenyumiririzibwa mu baana ensonga lwaki twagadde ayogereko n'abaana baffe nti olugero olwo lusobola okubakyusa ne lubazza ku mulamwa okutegeera Katonda ekisooka mu byonna n'okuwa abazadde ekitiibwa ate n'eggwanga lyaffe ligasa kubanga tetuli mu kukuza bukuza baana mu maka oba kukuza baana mu famire oba mu kanisa naye tuli mu kukuza baana ku lw'eggwanga baana be bakulembeze ab'enkya bagenda okubeera abayimbi ab'amaanyi ab'enkya bagenda okubeera abasawo ab'enkya ba lawyers ab'enkya so olaba nga Pretty Nicole is an example to the young child out there in the whole country. Wow, that's really good. Katuddeko ewa Pretty Nicole. Pretty Nicole ogamba otya? Nze sewo. Yoga ku bwambasada bw'abaana. Wanje? Kitiibwa nkiwa Mukama Katonda. Okay, for starters olunaku olwaleero tuli wano ku church ez'okubanga ate obako n'ebigambo ebimu by'abaana. Owulira otya okubanga mu kaseera kano you are appointed ambassador of the children ate ogendera ddala mu maaso n'okubanga ate obunya ebigambo ebyamakulu oba oli awo ebibuulirira abato mu kaseera kano? Ekyo nkyebaliza Katonda ate kyemanyi Katonda tagera kibi ate buli kintu akikolera mu kadde akatuufu nga we nagambye nti nali njagala okuba celebrity actually nasiiba nako olw'ensonga nti ewaffe nakula tuli balokole so nasiibako nga nsaba Katonda mbeere omu kwabo olunaku lumu nekijira mu kaseera kembadde sitakisuubira nga tekindira mu mutwe kuba nabirowooza ddala nga ndi muto nekijira mu kaseera ako era nsuubira Katonda nekino nakyakikoze nga ayina ensonga ate ayina ensonga lwaki asoose kunnondera mu kyaki yesu mu kaseera kano abiki byogenda ddala mu maaso n'okubanga ate okolera abaana engeri gyewapointinga okuba ambasada waabwe? Ekisooka sijja kwewaana kale naye kyemanyi nsobola okubeera omuntu inspiring accordingly ku bunya story yange esobola okuinspiringa omwana omu nti ne waba ali eyo n'agamba nti ngenda kukola kino kibi oba ngenda kuva waka oba ngenda kubba ajja kujjukira ku story ya Pretty Nicole nti Pretty Nicole yanyumizako ku story ye yali agenda kubba naye kino nekigira webati ne webati yesewo. Lwaki olunaku olwali tutandikidde mu kyaki? Katonda mama wange yaŋŋambako ekirooto naye byadda naŋŋamba yalootako ekirooto nga waliwo sijja kwogera mwami nga waliwo omwami amugamba nti nfukiddwako amafuta okubuulira enjiri eri amawanga gonna so ndowooza gwe mukisa guno sijja kukyogera nti kyekyo naye ndowooza gwe mukisa guno. Kale kanzireko eri omukulu Tamale Mirundi Junior bana ebuuza kuba tulaba Junior buuza kuba tulaba sound no. Yes, embuzi teri tetwale obondetera obuti busatu kakati nakano katoka yes tubadde kuki buuza kuba tulaba so kubabuuzeeko abatulaba sijina wenkambalira naawe abatulaba nga oda z'emmere bwe zigenda mu maaso
kubanga kyokulya kikulu ate kyetaagisa era emmere eddagala era nze bwenzijjake kube kusaba oba mukolo nesitalya kimpisiza ddala bubi so tubadde ku kibaaba olunaku olwaleero kiwulikika kiki okubanga olina ambasada obw'abaana tutandikire awo teri kitiibwa kitava eri Katonda era ekyo tulina okyebaliza Katonda nti teri kitiibwa kitava eriwa Katonda akozesa abantu okutuukiriza obuyinza bwe n'ekitiibwa kye ate abo abantu be banyooma. So nze ndowooza nti I first of all congratulate her ku myaka gye abaana bangi babuze ne beerabira purpose omulimo ne beerabira ki kye balina okukola ne kye baatondebwa okukola naye ekisinga obukulu mu nsi si wa we wagwira naye okugwa n'oddamu n'osituka kikolwa kya buwanguzi. Yes, ate obulamu ffenna tewaliiwo malayika era naffe abatudde wano tuyina gye nvudde waffe naye ng'ekisinga obukulu kutambuza bulamu nakulaba nti okola emirimu gya Katonda. So okuba nti ntudde ne ambasada w'abaana kintu kyamaanyi nnyo. So many times abaana mu ggwanga lino bali neglected. Buli g'owulira nejja mu bwavu proposal zaabwe kwejja mu bwavu naye ziyamba abaana abato zo teziriimu. So Pretty Nicole mu congratulatinga olw'ogwo omulimu Katonda gwamuwadde okuteeka ettaffaali ku baana. Kale omuntu n'ambuuza nti wa agenda bayamba ati anga naye yeetaaga buyambi. Ate okimanyi eriyo bangi abataayagadde ekifo kino Pretty Nicole kyalimu kya butonde kabangi nnyo bakyagala ekitegeera naye Katonda yakola ki yasalawo. So gwalonze era mu congratulatinga Pretty Nicole for being a very brave young woman okuvaayo okutakinga such a responsibility. Sure. Ngammwe ba seniors abaludde mu bintu bineeno biki bye wandibadde ebiriwa baaba ebiriwa bye tuludde ngammwe ba seniors abasinga kale ku Pretty Nicole biki bye mwandibadde musobola okubanga ate mugaidinga Pretty Nicole ekoomu abatambulira okubanga ate atuukira ddala kisinga yeekwate ku bantu abalina omulamwa kubanga omukisa guyina bangi nnyo we wabanga osobola otuula kamera ne zikutunulamu you are somebody. Bangi bagula bigule nina omukolo gwe nabaddeko nga graduation ng'omwana ayise naye nga bakwatisa masimu gaabwe teri wa mawulire tewali ki. So Pretty Nicole ku myaka gye waba asobola otuula ne pastor ne junior nammwe ab'amawulire n'abantu ab'obuvunaanyizibwa it means Katonda mbiseeko essubi ayigire nnyo ku balala. Okwebuuza n'okuwabulwa byaki bya butonde awo ajja kufuuka omuntu ddala ddala ow'omugaso eggwanga gwe litukolesa eki gwe litunuulira. Kale mwine ebibuuzo ebirala kale tweyanza nnyo tweyanze